Season ena abantu bemulugunyiza babadde bemulugunya nnyo ku officiation era n'ebibonerezo bigabiddwa. Simanyi nga ggwe omulabi w'omukanjogera na mulabi wa mupiira ate kati saala kwogera nga na musambi gwe oyinza kujogerako ki? Kituufu officiation tebadde nnungi nnyo kuba olaba incidence yali ebombo bakuba ref UPDF Express. Naye nodda naffe emipiira gye tusambye most recent case ya Kitara. Goal yasooka gye batukola mu dakiika 4. Amazima gani Yomedi njagala nnyo ebintu ebiri straight nze ate tulina VAR wadde si VAR omupiira gwali live ku TV anti gwali ku TV naye olaba n'abazungu betulowooza nti basoma nnyo bainvestinga ne mu technology era bibaayo kituufu bibaayo naye kati olaba tabu weeva cases zigenda nga zipayiringa ate competition league oba ogitta so kati balina either okufuna oba okutraining ennyo ba referees bonna set gye baba baleeta because abantu bano abawagizi obalaba product eno okugitunda obulungi omuntu alina kuvaawo nga mumativu nti bannaye bankubye naye wabeeramu okwemulugunya nga atandika ogamba sijja kudda ku kisaawe kati nga ono get collection zikendeera tiimu efiirwa ssente ng'ekintu kikiva ku ki wali kinnyo match officials are very very key actors mu kino ekintu so waliwo ekintu ekibeerawo nti waliwo era eryawo ekyo kisoboka nti eyo teri clear naye ekintu ekiri clear abantu bayomba nnyo ate kati tuli mu mulembe gwa this is a what information age social media ebeera kuli it replays and replays kituufu wegamba kati all the fans tulina digital consumers abeera kuli n'agamba yo why mala budde muono ki katemba so balina kubeera top notch ba referees bongeremu kuba naffe tutwagala fair game buli omu ayagala aveewo nga ki tukomewo olulala product ejja kukula kuba ffenna we make the league amakirabu ne barefu so mu bufunze kye walabyeko tebannaba nnyo balungi 70% bakoze naye 30% egende ekola ki ebadde embi egende egaziwa beera emipiira egisinga bantu bagambye waaye batukubye ki omupiira niye olabye okwemulugunya kwadde kola ki gina kweyongeramu awo ono nawali nga bali playing videos obuwerako so kati balina okukendeezaamu ebintu bino biva ku ki waliwo aboogera ku match fixing waliwo aboogera ku mutindo gw'ekibogwe nti tebayigiriziddwa bulungi simanyi gwe mundaba yo olaba nga biva ku ki kyendaba maybe bongeremu omutindo ogw'okusomesebwa because olaba of course amazima gali nti ndabye faces mpya era ngambye kati njogere ng'omusambi era we nali omusambi nga waliwo barefu boolaba n'omanya nti kati ono is too experienced ono ali bwati naye kati mu league ngenzi okulaba emipiira egimu egy'amaanyi olaba some new faces z'abarefu maybe nga bakola ki bakajja so they are prone to make errors zebakola zi error ezimu so kati balina okwongeramu either okufuna experience mu mipiira emitono oba babadde era mu big league gwe bafuna experience mpola then agenda okutuuka ku guno omupiira nga sooka handling atmosphere yaagwo bulungi obutakozinga zino siini zonna okay Abike Media Promotions.